Kampala okuterera kwayo buli muntu amanyi olubimbiro. Ekyokubiri, President atandika okulonda ku bantu omutima gw'ekibuga. Omutima gwawa. Sikulondesa mukwano tuli amulete mubanno betogeddeko tuli amulete do mukwano mwana wa gundi yalwana nti nkwadde kwa minister. So kuba minister alonde nga abalina omutima gw'ekibuga. Abalina omutima gwawa. Kuba directors alonde bamanya abalina omutima kubanga omutima gw'ekibuga. Kuba arasisi alonde abawano. Kubanga omutima gw'ekibuga si nsonga ne waba weggulu. Kubanga Kampala tambiro. Lya buli muntu. Kabaka akiriza buli muntu kwegaganyiza wano mu Buganda n'akola. Ne bwabanga weggulu. Ne bwabanga webusoga nga bwolaba Kisaka. Naye ng'alina omutima ogukolera abantu. Nze lwaki nayogedde ku mukyalo Kisaka. Ensonga ngo omutima gundoza bwana mukibi wandabye nga nvayo ku Kisaka. Tikibangawo. Naye omukyalo Kisaka nze niye kyama kye namulama okuvayo bamuwala. Ekisooka omukyalo yajjira mu kiseera kya COVID. Eggwanga sibe, eggwanga lirina ebizibu. Ne gavumenti nawe bwana mukibi muganda wange woli wokolera COVID yakosa. Wakosebwa. Mu mbeera yonna buli muntu yakosebwa. N'akibeeramu ekibuga mu biseera eby'obugobi. N'atambula mu kiseera eky'obugobi. Bw'abanga ebinnya bino biteeka ku Kisaka nga yabivunaanyizibwako ddala ngo biteeka ku Kisaka lwaki yamwongedde ekisanja oba lwaki yamugjewo. Ekyokubiriza nnya Lord Mayor gwe nekakasa nti ayogera nnyo Lukwago. Buli nsonga. Lwaki tayogera ku Kisaka nti Kisaka mubbi takoze enguudo. Kubanga oluusi ayinza naye okulaba nti ssente ezaalingawo tezigira ki? Tezikyawera. Emabega kawo wasoma amawulire oli ati President awadde obumbi 6 Kampala bazibigire ku binnya. President mu nsawo enalaga emisa finance. Waliwo kiwuliddeko ebbanga lyonna nga President agamba nti mpisizza nti nno mpaddeyo Kisaka obukadde 6 mujja muziba ku binnya. Nedda. Kakati gwe minister ng'omanyi embeera eyo ng'oli President weewaana nti oyogera naye buli kaseera. Ngera gwomanyi nga woyogera nti nze abavu w'ekibuga. Ate n'ojja n'ovuma Kisaka nti alembeddwa okukola. Ng'ate gwe olina okusa byakolera byonna biyita mu mikono gyo. Mba sikutegeera ama neewuunya obwongo bw'okozesa mu mbeera eyo. So omukulembeze kubanga ono minister mwe muteekwa okubeera nga omanyi buli kintu kyonna. Otegeera niyo olw'okuba nti obwa bbulooka bwayitiridde mu bantu. Okiwulira? Ate nga ffe tetugenda kubukkiriza nga bakulembeze b'ekibiina. Tetugenda kubukkiriza. Minisita nodda ku TV noga nti bakyamani be nale mbabadde milioni 6. Tuzitowa milioni 6. Guno omudaala ngukulaze bagumpadde jjo. Agubiri 12. Nasibwa nguyina. Otegeera? Naye bagumpeera ki? Otegeera? Kyamani be natuyina ebyokukola. Emilioni tuli baawano. Twogereko tono ku milioni 6. Bilioni 6. Endo zebaba no. Sagamba ezaba emilioni zebaba wadde zebagamba nti baba wadde kati okwogera nga bwe mwogera. Basente ba NRM ezo ziyinza okuba gwese bigamba ate ebikuba abamu aba NRM. Kyewuunyisa bwana mukibi okuba nti nno odira kyama kigambye nti osenga mukamba ataliimu. Kubanga ffe bakamaabe. Basente be NRM ffe bakamaabe. Omanyi balowooza nti we byali we biribeera. Nti entebo yakaabye nkyana yiru we likaaba. Twaguddewo system okulaba buli muntu alowooza nti mukozi waffe. Kubanga buli mukozi wa government abonna nga obamenye. Ye baba no. Bonna nga obamenye bakozi baffe. Kwama muri muyinza b'ekibiina. Bakozi baffe. Ffe ba supervisor baabwe. Buli kintu kyonna bakola. Ffe tukulya manifesto ya NRM etambula. Kubanga bannayuganda bajuwa obuyinza neddamu negira ki? Bwe tukugamba nti nno wano kyokka tetusobola kulaba nsobizo zokola. Olwokuba oli we NRM. Bwana mukibi mobilizing abantu kyofa babye mu Kampala. Mba mobilizing. Ate sikubuuza obuuza. Nze ninze kimu bwogamba nti nno nedda sirimu byagenda waabe. Nze mbalete. Ne President ampite. Angambe Kitatta leta abantu. Beogambye nti kyofa wa state ya babba. Mbakwate mbatwale. Ate kituuza kino kye tuliko. Bwaddamu ne tumulya bwaddamu. Tugenda kunga abantu emitwalo ng'ebiri tumujje mu office. Bira biri mu 6 munalaba kalunga mutambula mutyo. Kyogamba nti tuwadde obuuza kanti kusala ekirimi. Abantu wala bakaluko naye bakampala. NRM ne batuwangula. N'osanga n'omuntu atalina awangudde. Okitegeera? Naye baatukisa bagamba nti bawangudde NRM. Abaaliwo ba minister mu kyero ekyo baaliwo, baala DC baaliwo, batawunikira akabaaliwo, executive director aliwo. Tebagamba nti bawangudde gundi. Okiwulira? Tebagamba nti bawangudde gundi, tebagamba nti bawangudde gundi, tebagamba nti bawangudde ala DC gundi oba bawangudde minister gundi. Bawangudde NRM. Era ekiseera kituuka mu kiseera ekyo tawulo ne bazitusuulira.
nga tokyalabako n'owo gwayogera ffe twogera ne structures zaffe zonna wansi kyamani wa district kyamani ba sub county kyamani b'emiruka ab'ebyalo munoonyeza abafulaga nga tunoonyeza abafulaga akalulu oluusi nga ne Kyofa bakati ayogera interest zero okuba tezimuli mu Kampala nga yagenze dda gye yava yesimbyewo oba ku bagombola oba ku bakansala oba ku baminister manyi oba ku ba MP oba ku bwaki nga yesimbyewo eyo kitegeeza interest ze zaali zakunyaga wano tezaali Kampala eri mu kyalo ebyo twabiganye twagala omuntu alina interest mu ki mu Kampala twagala omuntu alina kiki alina ekigendererwa nga ayagala Kampala si kunyaga wano ng'otwala eri oleke ng'oyogezaako ba executive director oleke ng'oyogezaako ba road mayor baani oleke ng'oyogezaako ffe bakyemani b'NRM oleke ng'oyogezaako ffe ng'okoze ebizibu byo ebyo twabiganye kakati neewuunya omuntu minisita ali ku ddaala eryo era nnyinza obutakigendako nnyo ekyo ogamba nti bampadde bituwadde million 5 ffe tuzitowa million 5 bwana gundi bwe tugamba twagala ssente tusogende wa chairman national chairman waffe president nga twagala ssente okiwulira ngabe Kampala tugenda tunamula tugenda wa secretary general w'ekibiina secretary general obe wa Haji Kigongo national vice chairman tumugamba mukama waffe twagala facilitation tulina bye twetaaga okukola sija Kyofa naye olw'okuba bo bamanyira okubba obusente obwo kati yabyogera olw'okuba bo bye bakola omwana omuntu akola ekintu abasuubye nabala teeke kuffe omuntu ayinza okwebuuza nti mweba NRM musuubira okuba nti oba oli awo mwali badde mulina engeri gye mukumaakumamu abo abateeka mu nkola manifesto tulabye ku projects eza gavumenti enteekateeka za gavumenti okuli emyoga okuli PDM naye ng'era parish development model tennaba kukola newa newuwa Rubaga mu disitulikiti y'e Rubaga tekoze kutuuka weyandibadde etuuka ng'ate era abo abagikulemberamu mu kugitambuza